bwe ziweze essaawa 10 okubala obululu ne kutandikira wabula ng'era abantu ababadde balindiridde okuwulira ebivudde mu kubala obululu babadde batono ddala kubanga okulonda kwayo tekubaddemu nnyo bugumu bw'ogeraageranya n'emirundi egyasooka. Poliisi ebaddeyo bulindaala okulaba nga tewali bumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso wadde nga abalonzi badde bamuswaba. Mu bifo okubadde Masengere Playgrounds, St. Stephen's Church ssaako ne Nansana okubala obululu kuwedde mangu. Abasinze ku bakansala kubaddeko Ntale Kalema, Daniel Mivule Kiita ne Irene Nakanwaja bajaganyiza olw'okuwangula. Bano bebaziza abalonzi ababeeridde obululu era ne bawera okubaweereza. Ne ku Keriti Falawe Kawempe babaza obululu ng'abadde beesimbyewo kuba mmeeya bw'e Kawempe kuliko Haji Takuba Kibirige owa DP, Kizza Bakasambe Ngo ne wife DC, Emmanuel Sserunjoji owa TJ ssaako n'abalala. Sserunjoji Kizza bakira okubala obululu kugenda mu maaso nga bagizi basaakaanya. Ye poliisi y'e Kawempe ng'ekuliddwamu Hashim Kasinga yeetaasizza omuvubuka abadde agenda okugajambula abalonzi nga kigambibwa nti omuvubuka ono abadde agenda ku polling station ez'enjawulo nga bw'alonda. Kati ate owa zooni endala tasobola kuva eri ajje atalondere mu zooni etali ye. Ekyo kiba kyabubbi kati sofa bakakwatayo omu naye nga ono akoma akobera ekinkumu ke kamuwaddeyo nti abadde yalonze dda. Yeeganye nti baagenti be bamuwadde akalulu asobole okulonda. Abantu bavudde mu mbeera nga baagala okumukajambula wabula poliisi n'emutaasa era n'emusaka bangali n'emutwala nga begoba abantu obutakola fujjo. Bibadde ku ssomero lya Emmanuel Ekazo era nga naye okulonda oluwedde okuwala obululu ne kutandika. Mu ggombolola y'omukulu w'ekibuga mu bitundu eby'e Kamwokya mu zooni ez'enjawulo ebbugumu libadde wakati wa Charles Sserunjoji Musoke ne Kibedi Nsegumire ali ku kkaadi y'NRM. Bakira okuwala obululu kukolebwa wakati mu bawagizi okusaakaanya. Ye Haji Ahmed Balo wa NRM ameze Paulo Mchibya wa DP nakati ayisema okukiikirira omuluka gw'Ekimwanyi mu munisipali y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono abawagizi bamusitudde mu bbanga okumyozayoza era nabeebaza okumuwa akalulu. Asuubiza okutuukirizayo byonna byazza basuubiza mu kampeyini. Kwebaza abalonzi bonna wennakoma wentandikira olw'ensonga omuntu ogenda kukulemberako emyaka 13 enzizi neziteekamu enguudo zonna nembeera. Ye Jamiu Ssebeo Kijambo Ngo yakwatidde ab'ekibiina ky'NRM bendera okuvuganya ekifo ky'obwammeeya mu Makindye Ssaabagabo avumiridde obubbi obuwoleseddwa mu kulonda kwa leero ng'agamba ntabula banko walala. Agamba nti bookisi 15 ziggyiddwako siiru obululu ne butaganjulwa ng'alumiriza abuludde olw'obula gavumenti okwetambuliza obululu. Bannaffe abaziggiddeko batugambye nti zaagudde ne zivaako siiru naye ekyo kiraba tekisoboka era tusanze nga bookisi nnyingi nnyo ziri tampaliweeru
munda obululu babugjeemu bakoze ebirala. Jamiru ku kifo kino abadde avunya Gerald Lumbuye owa DP ssaako ne Peter Mwesigwa owa FDC we guwongeredde ng'okuwalula kugenda mu maaso era nga Lumbuye owa DP y'abadde akyabaleebya.